Kati giri emyezi 5 kya gavumenti eggala amasinzizo mu ggwanga ng'emu ku nteekateeka y'okulwanyisa obulwadde bwa ssennyiga korona. Abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo akadde konna bali mu kweteekera okuggulawo amasinzizo oluvannyuma lwa gavumenti okw'ebiragiro bye balina okugoberera. Dr. Joseph Sserwadda akulira enzikiriza y'abalokole mu ggwanga ategeezezza nga bwe bamaze dda okusomesa abakulembeze b'amakanisa abasukka mu mutwalo mulamba engeri gye bagenda okuddamu okubuulira enjiri nga n'ebiragiro ku korona bisiddwa mu nkola. Kati gatuuse okuggulwawo kubanga tewakyaliwo omuntu n'omu gwe mukyakwatira waka n'atagenda mu katale oba n'atagenda wakolera. Kakati abantu abo baliko gye balaga ne bakola ate be bamu be bajja eno okusaba. Ekirala abantu abo bonna be muwulira balwala kati n'abafa ate tebalwalira mu masinzizo. Kati mulina ate okubata bakomewo eno tusabe. Sserwadda okwogera bino abadde mu nsisinkano ey'enjawulo ne minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga era ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi. Kiwanda nga naye atuula akakiiko k'eggwanga akaateekebwawo okulwanyisa obulwadde buno ategeezezza ng'ensonga ey'okuggulawo amasinzizo bw'eri ku mwanje ennyo era nti basuubira mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okujja ensonga eno eyinza obutabuusibwa maaso. Nti ekkanisa kyakulwanyisa kinene nnyo eri mmoro z'abantu, kyakulwanyisa kinene nnyo okuleeta enkulaakulana n'enkyukakyuka eri ekitundu eri eggwanga lyaffe. Amangu ddala ekkanisa zijja kuggulibwawo oba kye tujja okusaba abakulu bekikwatako kwe kuba nti SOPs batugambye tusigala nga tuzikozesa masiki okuba nti weeziri social distance ne bw'onooba ne service ezisukka mu 5 oba mu 6 wakiribeera nazo naye obeere nti nno you observe the social distance. Abakulira enzikiriza y'Abadiventi nabo batandise okusomesa ababuulizi b'enjiri engeri gye bagenda okussa mu nkola ebiragiro bya tonsemberera n'okwambala masiki singa amasinzizo gaba gagguddewo. Baza gavumenti olw'enteekateeka ey'emisomo gino gye twetedde okusobola okuba nga tuggula amakanisa. Nti singa amakanisa gaguddwawo enkya tuli beeteefuteefu okugoberera byonna ebyatulagibwa gavumenti. Naye ekirungi batugambye nti bino batuwadde guidelines naye ng'ekkanisa tuddemu tutuule tulabe kye tusobola okukola ng'ekkanisa. Ssaabasumba w'Abadiventi Dr. Daniel Matte asinzidde mu musomo e Makerere n'ategeeza nti nabo beetegefu okugoberera ebiragiro ebibaweereddwa kubanga abantu ennyonta ya Katonda ebali bubi. Balina okulaba nti obukiiko obuteereddwawo bulina okulaba nti etteeka lino buligoberera ate nga ngamba nti ku makanisa agayinza kubanga sayizi ntonotono kiyinza kwetaagisa okusala amagezi wabeerewo okusinza wabweru wakiri naye tulina okulaba nti Mukama bw'anaaba atuwadde omukisa gavumenti n'ekkiriza batugulewo kubanga okusinza Mukama nga tuli wamu naye kikulu nnyo. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, gambuuze mu ddiiro lyo.